omulamu mukama akukumya atya njalakiriza katonda nti akumye bulungi era ebintu ebyo tebitambudde bulungi ate we mulugunya tokaaba kiriza katonda nti wakyaliwo essuubi njagala kwogerako naye katono nnyo nina ensonga gye njagala twogeremuko sister waffe mumulaba ali waggulu awo Julie Mutesaasira kati gwe tumanyi bulungi nga Julie Birungi oli mukwano gwange newankubadde oyinza obutantwala nga mukwano gwo naye oli mukwano gwange olw'ensonga nti obuweereza obwa parum ekamwokyawo walingawo bato bange babeerangawo nga babeera mu byuma ne bakulirawo nga bakuyitanga maama w'ekkanisa omwana omunyinza n'omukugamba erinnya abaana we bali amiina so nkumanyi kutwalanga mukwano gwange era nkutwalanga maama w'ekkanisa eyalera ku baana ne bakula olwaleero nga banywezeza Yesu oluvannyuma lw'obuweereza obwali ku bulamu bwo kati ngenda kwogera nga sitya amiina ngenda kwogera nga sitya tekikyali kyakwekweka already video zitambula buli kimu kitambula ngenda kuwa video osoko ojulire eya sister waffe ono ayitibwa Julie Birungi ogenda kugiraba ngenda gikuwa waggulu awo giwulirize. I want you to first listen. Muwulirize ku audio eno then malembeko kyenjogera. Banange mwasuze mutya bamulindwa kansubire muri bulungi kuno nno okulabula mulaba abantu abambadde t-shirt efaanagana bwetyo mubajja bagaba buyambi mubeegendereza kibinja ky'abali babisiyaga banoonya famire eziri obubi ne bakuyamba bakuletera emmere ne bakubuuza olina ku baana beetaaga okuweerera olubabawa nga batandika omulimu gwabwe annange t-shirt muginootinge olubalaba ku mulyango gukuba nduulu guba kakati muli gye tuli simanyi oba ono mukyala oba mwami kuba oluusi amaloboozi g'abantu tegakula bw'aba omwami so I don't know if it is a Mr. or Mrs. naye njagala kwogerako nti bw'oba toyagala kyendi tongoberera and nsuubira nti omuntu bw'aba ayambibwa lwaki owulira bubi ng'omuntu ayambibwa ate lwaki olowooleza bubi omuntu if I'm doing something good why would it bother you kubanga omuntu omutalina nga waliwo asobola okumuyamba naye ate ggwe n'okireetamu endowooza yo nti Julie akola bw'ati kubanga ali kyali toba nti oba n'omutima mubi oba mulogo omuntu bw'atyo aba mulogo atayagaliza ate nga sisuubira nti oli mulogo gwe ssebo oba nnyabo ayogedde era atambuza audio eno tubeere n'emitima egyagaliza ndi mukyala muzadde ate nsuubira waliwo n'abazadde abamu nze at least abaana bange basobola okufuna ekyokulya naye ate nganze omutima ogwange bwe ndaba omuntu nga talina abammanyi bammanyi njagala nnyo okuyamba so kati gwe bw'oleeta endowooza yo ennafu and you impact it mu bantu n'obagamba nti oli muli wabisiyaga asikoola abantu aleeta abantu mbatwaliwo abaana mbatwaliwo bannange tukozese ku bwongo obutonotono tubeere n'omutima ogwagaliza lekera okubeera omulogo omuntu bw'ati aba mulogo yagaliza mikwano mukama abankumye kakati kasoke mbaweeyo akasitory kamu this is real story mwenna abamanyi e Masaka waliwo ekitundu ekimu kiri e Masaka oyita mu kyalo bakiyita kabungo ogukira eri ekiwaawo muba Erias Lukwago abamanyi ekiwaawo eyo muba Erias Lukwago
Chiwawo okirira kabungo okirire waliwo ekyalo bakiyita kawunga tonaba kukirira tonaba kugenda mu kyamulibwa eyo kiwunga ne kawunga ndozo soka kiwunga noddako kawunga kiwunga njagala nkuwa story ne liriyo then nzije ku sister wange ono. By the way nzo omuntu omwe alwana ennyo eno mu bantu bembeera nabo abakkiriza bakyakiriza ddala ekituufu nti Mutesaasira Juli Birungi takozesa bakyala banne oba tebamukozesa. I'm one of them. Akyakiriza until now nti that's not happening. It's her running her issues. Aina issues ze zali mu running whatever the settlement is. Canadian citizenship and papers. Many have passed through that. Chimanyi. Now to go through it, you have to go public so that those people they can know you. That aside. But Julie waliyo ekitundu bakita kiwunga basezi kati waliwo kivale kiriwo ekiti kivale kino kikirira kiva kiwunga bw'omalako kivale kyobero ddako bakita kawunga naye kiwunga ne kawunga bonna basezi bali abantu bameketa abantu misana oyita mu bitundu awo mwenanga mukuta emiggo n'amajambiya ku mugongo mwenna mudduka mutya bagoba bodaboda bagoba emotoka. Now one day happened niwabeerawo emikolo egyaliwo balina abaana baabwe bali mu bibuga bateeseteese emikolo kulya abafumbye emmere awo pate naye nga tumanyi abantu bano basezi baliira ddala abantu tewali n'omu atakimanyi nti kyalo ekiyitibwa kiwunga ne kawunga tosala kiro baliya ebyaddala. Kakati bategeka emikolo sigenda kukulwisaayo bayita abantu okujja okulya emmere n'okubeerawo ku mikolo basibo ne bannyabo obwama bwatandika okuyitingana baani nti wali eri mu kiwunga waliyo omukolo ogw'emmere kulya ebigambo ne bitandika okuyitingana twagenda ku mukolo naye ng'ekituttewo twagala kulaba kintu ki abagenza okulya emmere eyo tugenda okulengera abantu abasikaasika ennyama naye nga ffe ekiri munda mu ffe emabega waffe mu mayindi yaffe eno si nnyama ya nte gye balya nnyama y'abantu. Ebigambo ne bitandika okuyitingana abaali tebabamanyi nti bano basezi nti wano baliyawo abantu buli gwe baakubanga akama nti waaye wano bali abantu wano muli mu basezi yali akutte ekifi oba olubiriizi yeegoga nasemera awo emmere n'aleka awo nadde emmanju n'ayeegoga emmere abantu abali bazze okulya emmere ne babalemesa okulya emmere nti wano basezi newankubadde ng'ennyama yali ya nte newankubadde ng'ennyama yali ya nkoko akutte ekifi ky'enkoko n'okiraba nti kisambi mukadde akolabira ddala ng'okutte ekisambi ky'akaana akato. Emikolo ne tugiddukako emikolo ne tugigobako abantu ku lwaki kubanga basezi mwandibanga muli mu kutuliisa mmere naye ng'emmere gye mutuliisa y'abasezi nnyama y'abantu kubanga basezi babamanyi basezi. Now Julie sister wange kiriziganya wamu nange abantu abali mu kutambuza ebigambo ebyo abantu sigenda kusoma Bayibuli wano teweetaagawo olunyiriri lwa Bayibuli this is a reality. Abantu bawulira bali mu kukutandikako okukolokota ensonga ezo Julian organization eyamba abaana they have a question nti eno mfe mu African Traditional Society tuyina culture yaffe nga mu Bafirika ente enkazi tesobola kweberega ku nte enkazi embwa ensajja tesobola kweberega ku mbwa nsajja golola byeyo enkoko newankubadde enkoko zenda nnyo misana kiro ng'ettaala zonna ziraba kubanga teri nkoko eyenda kiro enkoko zonna zenda misana ng'enseera aba ezo zo ziri open teriyo nkoko eyenda kiro misana newankubadde ng'enkoko eyenda etya emisana
tesobola kugwa ddalu genda kwegatta n'enkoko ginnayo ensajja. Kakati ffe abaana b'abantu Katonda beyawo okusalawo, Katonda beyawo okutegeera okusukuluma ku bisolo. Katonda Bayibuli esomesa naawe omuntu okufuga ensolo, tufuge ensolo. Sorry, agamba Adamu zituuma amannya. Kitegeeza ziba ziri mu buyinza bwo, osobola okuzituuma amannya gwe gundi eno nte eno mbwa. Kati embwa tesobola kwate kusukuluma kutegeera kwange embwega eyagala embwa ginnayo enkazi ng'ate enkazi. Kati feno mu African Traditional Society omukazi yenna ne yegatta ne mukazi munne ng'ebyo bifaananyi bw'obiraba ebyo. Mutambuze emikolo egy'obufumbo, simanyi mukoze choice yammwe, simanyi muli mukusalawo. You become a disgusting, ofuuka ekikolimo mu society yaffe. Sina mu society yaffe ne mu Bayibuli teriyo kitabo kikkiriza kwegatta mukazi na musajja. Kakati buli wovaayo n'okola organization ng'eyo, awo mu Kampala waliwo amasomero ge tumanyi obulungi nga gaatandika nga agali mu kugaba obuyambi, gamaliriza abaana gabasindise mu bisiyaga. Amasomero agali awo abaana bali mu kubonaabona olw'ebisiyaga baba bayingizaamu mpolampola. Waliwo ki organization bakiyita batya, bali bakiyita batya, nkirabidde n'erinnya bakize okuba mukasirise bayita mu bitabo kubawa bino biki, tugenda bawa basale gwe batwala e Bulaaya tadda. Be bayambye ne batwala e Bulaaya babayingiza mu bisiyaga. Saagala kwogerera bonna naye enamba esinga. Kakati this is the time ovuddeyo oli mukyala osaze okwatagane n'emikwano gye egiri mu kuyambako egirinamu ku kasente giyambe. Yes, oyinza okuba toli mu kulya nnyama y'abafu naye nze anaakwata ekifi kino okukiruma nja kulowoozaamu nti eno nnyama y'abafu kubanga manyi oli musezi. Very simple. Tonyigira bantu baleke audios ze bakusindikira, videos ze bali mu kukola, don't respond kubanga you are now in a limelight. Nti olya biki, olya bisiike ne mukazi munno. Okitegeera, olya bisiike ne mukazi munno. Kakati kitulina kyakukikolera. Don't torture yourself. Teweesumbwa na kwesumbwa. Lie low like an envelope. You cover yourself in a blanket or sirikira ddala. N'obanga oyagala kugaba buyambi tojjaayo face yo kubanga bw'oba oyagala kuyamba ab'e Bulaaya eyo gy'oli wali abali ku street. Naye abeene waffe e Uganda batya okulya ennyama y'abafu. Kubanga you lost credibility. Mu ange emu oba endala, you lost credibility. Once a pastor's wife, now practicing sodomy with another woman. Nze ngaze, I will stand on the side and I defend you on the other way or the other. Nchirina munda munze. But when it comes to this, I said no, Julie. Because manyi abantu bangi nnyo basumba bangi abaweereza abali e Bulaaya eyo. Ngondose n'abaweereza nenga bali anda balina ebintu byebekweseemu olw'okwagala okufuna empapula ne citizenships zaabwe n'ebirala. I know you might be in that angle, yes, but you did it wrong. That's not the way. That is not the way. And this time around, oli mu limelight, Julian's organization ogitaddemu zibendera za LGBT. Nalabye comments ezimu abaana bali mu gweninga n'enkebera profile pictures zaabwe balina bakazi bannaabwe. So kiki kye njagala ogezaako okugamba, even if nga organization ntuufu nga nungi si abali banyama y'abantu, naye ekituufu kiri nti you are attracting a certain people, a certain community ekkiriziganya ne LGBT. Ekyo kyolina okumanya, you are agreeing together.